Amazima amatuufu mugenda kunzitamu omuntu kubanga koka speed kali waggulu naye ntwala omukisa guno okutegeeza nti nange ngenda basobola. Bukawamala ababadde babuuza bukawamala aweddewo tumugyewo. Kankuwe poloti eno mu nteekateeka yaffe ya mmere ya lumbe, kankuwe poloti eno eri Kakoola. Eno Kakoola abamanye ebbeeyi ya Kakoola musobola okubuuzaako Mpigi Kakoola, that is Mpigi Town Council. Musobola okubuuzaako nti bane Kakoola ali mu ssente mmeka ennaku zino 5 ku 10 ne bakubuulira. Owetera Lungala woyita nenze ngenda gikuwa wente munyiiga bannange, nze ndi ku promotion njerula katale njera katale abatunzi b'ettaka temunyiigira kino kya lwaleero. Kakoola njikuwadde ku bukadde 9 ate eri poloti emu 5 ku 10 bukadde 9 nayo njikuwadde. Sasula busasuzi ebisigadde tunaayogera. Sasula busasuzi ebisigadde tunaayogera. Gwe kebera mu nsawo yo, kebera ku akawunti yo, sente z'olinako z'osasulako. Ayinako ennyingi yasasula. Essimu 0700 63 Estate amasannyalaze weegali okuva mu tawuni y'Empigi si wala. Ate estate etandise okuzimbibwamu, abantu bazimbye amayumba ate ag'obuvunaanyizibwa si gwe agenda okuba asooseeyo nedda. Neighborhood ndabira ddala nga nange ensanyusa. Olaba ekitundu ekikula obukuzi naye nga kikulira mu nteekateeka ennungi, kikulira ku plan ate era nga kyeyagaza. Kati nno n'olwekyo poloti yiyo njikuwadde ab'e Kakoola bukadde 9 sasulako bakuwe. Ennamba ya office 0700 63 nera 63 37. Mulongo babiri ebo bagitwala ngo ngamba nga nkwongera endala, nabagambye no mmere ya lumbe ngenda kubakeesa. Mpigi bwaggwawo ngamba akkirize buwama. Twerula katale tutandika makati g'omwaka omupya na sitooko mpya. Yola ku sitooka enkadde empya ebbeeyi tejja kuba y'emu nedda.